Ajja oganira abantu. Aba express yaliwo ebiseera ebyo. Express ayiwo inako. Express ayiwo bayaliwo. Eko bali ebbiri. Atogenze. Neka le t-shirt agenda kwa na interview ngali mu t-shirt we biti. Mugamba afune engoye entuufu. Ayogana professor agira mu t-shirt. Mutwale mu amagezi. Asokadde yakube ekikalo asibetta yakole nange interview. Aleka sachi kunyiza nga kyesesa. Gosanze na kuvano eka kati sebo. Oyogane professor gira mu t-shirt biringa ekisiimula. Bajjo atolo tuoma biki. Kati so kwatireko wano. Kankubuuze. Bajjo emyaka gye acha. Ogana professor. Ozo yambadde nga agenda okusima toyi. Wabula Bajjo. Interview yalo sijajikola. Gwe gine emisomo gy'obukulu gibonyabonyeza Bajjo. Inako. Kati nga t-shirt obikolera nani interview mu t-shirt. Omanyimbo kati Bajjo yalowooza professor. Kati atolo abamusomesa. Nabo bamanyi ntwana bakupano ndi professor. Jangu tukole nze kantule wano. Sawa gano kasuku dayoso ko yambale bulungi. Luli wankuba empi. Twatandikira wano. Dayoso ko yambale kubaliza ndiye. Cameraman. Ndiye. Ate yasoka anyirire. Ogenda okubaliza nga ntuuse. Tasobola kuba ku somero lyanga ayambadde nga agenda okusima toyi. Sima Bajjo mutabuliki nga ayambadde mutema. Ate empale tetukiza takajikoonako empale ya be. Naye akasente okafunye. Wasanga kudinga sina sente. Ofunye mu state agent. Ata agambye tagatokerako ebyo ebintu bye byekisirusiru. Gwe mbadde nkugamba cameraman interview tugikole encha. Babanga anonya professor alina okwambala nga professor bwakola ki? Ndabenga ne ensinzibo ndabye Bajjo nga ayambadde ttaayi. Bano mbadde mbanyumiza nti wakagula emmotoka yo gatobaji jivuga zina soko jivuga nange simanyi. Ate alibadde mmanyi. Ng'ate givuga kikubi. Ate nga nziruka nnyo nga ninga mmanyi. Kati nga nze ne basiima ate tulowooza yamanyi. Ate nga simanyi mmotoka. Naye yambadde bulungi. Yasamira muri. Tasobola kunkolako interview ngo yambadde bubi. Nze nina ssente. Olinga yambadde sweater n'empale gyo yambadde bwefaanana. Eno empale ogimanyi. Omanyi lebo yene empale olowooza bya kisiru. Ate kisiimula kyotadde ku. Yasamira muri. That's why interview yakasuku teba serious gwe cameraman. How can you interview and interact ngo mu business? Kati nate cameraman ye mulabe bwali. Anga emboli ye designer we mboyina ne ba designer. Alekera omwana nsanze omwalo omulungi yeyita designer wa kasuku nenze kwa mwamanyi. Bino byo mu designinga. Bye bino. Kati mula bawonja ulo wakati wa professor na kiyenje. Bino bye. Atono mujjewa. Bino bye biriko. Oyo muganda wo. Oyo mmanyi. Mujjukira. Muganda wange. Muganda wa kasuku. Naye producer wa formula equipment waffe yamugabidde ddaba wala gwano. Nkasanze mu bakazi wano konna nga kanoonya nziku ya wano. Kano yakasindise no kufuna nziku yakubiri. Kaina amalo. Ate kanga tokasasula bulungi. Era tubatukugeya wano. Ofuna milioni 2 ku YouTube okawe mitwala aga. Kasuku wese sa. Ba boss mwingo kusasula abakozi. You have to motivate him. Yatusa wano sawa nya. Omulimbi interview ya sawa musanvu. Towakana. Atuse wano sawa mukana. Atuse sawa nya. Otuse wano sawa. Nduddeyo mbadde wali mbadde nfuna driving permit yange. Toyina driving permit. Yali yaggwako. Ate ennaku zino ebigundi babikomezaawo ku luguudo biyitirivu. Ebya driving permit. Naye nze kimasigana nga mu driving school ne permit sigifu. Emyaka gye nvugidde emmotoka sirina permit. Ate ola nani navuga emmotoka yo nga sirina permit. Bannange ndiza tutandike program tuli serious. Program itandike. Ejjako tutandike. Totekangayo ebintu ebyekisirusiru biri bye tukola. Biri bye byaffe nga si byaki. Si byabawuliriza. Owulira. Tugenda kukola kye bayita serious program. We have to serve this nation with sensitivity, seriousness, and with passion. Katukole ku interview y'abantu bayigemu. Bantu balime kulowooza nti kasuku ne Bajjo baba basiru busiru. Ffe tulina abavoka batugoberera nga tukyusizza obulamu bwabwe. Owulira gwe maaso mbira. Kati jjako gundi tukole serious interview. In the heart of Uganda, a financial revolution is happening. We were once left out, saving the old-fashioned way, with an unexpected saving spot, keeping it too close for comfort. But now, we found a better way to save and manage money. Download the Wendy app from Google Play or App Store or dial *229#. With Wendy, your money is safe and you can earn interest daily.
Visit your Google Play or App Store or dial *229# to register. Wendy Wanawoli. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and tread like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85 or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Kopi boyina tosobola kugula bintu bya million. Sente zikuluma. Zirengazi bagenda okuziika nazo. Funa million 2 omwana omwe emitwalo 4. Kano kyogenda muko yambagala mugula echupa za bia 2. Ate nga wala jiva mukwa buyi mu governor. Oyina omuzogo ogwefula influencer. Kasuko ngayo manyengeri jabbamu abantu yefula influencer natula mu kifoocho. Nali ebyokulyo byobwerere. Nanywa wala gyobwerere mbo asikaba customer. Naye avaawo nga zaalidde nga tosobola nazikola mwezi mbo akusikidde ba customer. Zene unyamata baita ba influencer. Kana bala ko ne fulu figa ku pizza. Bali ya pizza zo musajja musimanyi pizza bond. Ana Nena bakola business mutagala muzunga. Bantu mwe muzunga n'abantu. Fulu figa nge mwaji tadde bunkwawa. Eno kasuko mwaji tadde munsaba ga tuli mu ku influence abantu bajje bali pizza. Yeba naye. Nagwamu amanyi. Yeba naye. Ba influencer bennaku zino gutandika program. So welcome to yet another edition of Kasuku Live. Onakola yo tusinzide wano ku mobs. Ne professor Bajjo Alphonse. Ate baga wanda bakuchana kupano ya ba professor to wanda ba. Nakulaba. Ba professor bali abamalayo. Ne prime minister wali. Vamu ebyo nga professor bali abamalayo kakati omuntu agenda okubera ku Kasuku Live leero genda funa ekyenjawulo. Atayina data tozungira ku live ne tukwegayiridde. Toleeta obupale, toleeta obumba tutu, toleeta obusirusiru no live si aba mitima minafu. Live ya abantu abagalo kyusa embera yaabwe, ya abantu abatali batitizi. Yabantu abatatya bivumo, yabantu abagala Uganda ku mutima ate yabantu abogezi ba mazima. Sebo genda saka kufoka presenter. Owaye, nsanyi sokulaba. Onsanzo mpadde ki. Ne enviri zino stand sokugwako Bajjo. Ekiwalata tekikwambala. Abani nebiguna. Toyida biguna. Enviri ze zigenda kati wonna ziwedde. Nindi mwana muto ne myaka 3 mwena. Kasuka old are you? 3 mwena babira bana bato. I'm just 34 years. Sinatoka na myaka na abasajja benkompiti nga Bitex wa myaka 65. Bala mu wa myaka 5. Zina kugaa nti bala mu yandetanga wala jinga nsoma primary ne secondary. Nga alete mando yanjigiriza okunywa wala jiba kwa nabivaako. No byesonyiwa. Nembyesonyiwa ko yali atabula mwenge biseere bina kutunda pirawo mu bivulu. Kati ate nga ate Bitex yakozesa bala. Kati ate Keti na Bitex benka n'emyaka. Nkaga. Era ekitisa Keti na Bitex. Bayinza okuba bwesanga ka wantu awamu buli omu n'atya munne kyesijja kwogera mu kamera kankuwe bwino. Tiketi na Bitex kubanga Bitex ate yasoka Keti okufuuka sita. Kituufu. Bitex awangalidde mu bwa sita. Ne bayina essabo lye beesanga mu starter. Ate mbyogedde. Kasuku siga akola program nnyoko. Kasuku ebyaddala nedda. Kasuku nosindikira binywa. Kasuku nedda. Sajja ayina entondo. Nze mukaseeko kwabo kyayogerako. Kivudde kuki? Endako. Nzayi wano. Nzobonoko wango jja tutandika okukola. Kasuku tukole olulala kabyaddala. Ekyo kyali kyamalira kwa Kasuku nosindika kati gwetula wansi. Kasuku! Kati cha.
kati tubiteeka tutandise opya. Bamwe byakugamba So welcome to yet another edition of Kasuufu Live. Ne Abitex injije. Ebyo tugende maaso. Yempalana eri wetali gwao. Bweti. Era buli omwati ya muneketi ya singo kuti Abitex ko Abitex sitako kye. Muchidi. Mumanya mu byonna. Bajjo tukole nga tuli serious. Ate otalo nkudisima. Oli bintu bya kuseka. Ate ndi serious. Ate tukyina kye tutie ekiguduma. Naba nabo bamala obudde kati ngobuli abajje ekyama kyo tanto baake ekikyamu. Kati nte gubasinga. Azina bagambako babingambe. Annange. Ana abantu bamala obudde Kasuufu. Kati nga nferi n'ekyama kyanga nkibulira Bajjo bakasuku. Abantu bazambulira. Tosobola Kasuufu. Nze nkuuma ebyama by'abantu Bajjo. Kasuufu tosobola. Ate nze nkusinga emmizi. Kati nyo nkikumidde emyaka aga. Kata sekati. Komanyo Bajjo okuzitowa n'ekintu emyaka 2 n'akikuuma. Akuba leero mpitidde buyitizi leero. Sigenderedde koze. Tutandike show. Ebintu ebibadde bisinga otambula ennaku zino. Hajati ZURA. Tulina ebya Hajati ZURA ne Haji. Naye nga ngenda kunyiiza abantu. Tereza kamera ggwe. Etaledde bulungi. Kati biri tubadde mu byakwogera kuba mpitiddemu katono. Kakati bannayuganda mwenna ensonga ya Hajati ne Haji eri sensitive. Era buli omu agenda kubeera disappointed. Era newuunya nti Uganda tetukyalina byakukola. We need employment. Tuyingira mu bintu ebitalina makulu na mugaso. Nosanga omusajja minisita mulamba, nosanga baloya ab'obuvunaanyizibwa nga bali mu bintu by'abaagalana. Kasuufu, between me and you, to present Team Haji is going to be very much disappointed. Obengeri ginafuuka professor alinga kati nyiize nga nakola masters ne PhD. Kuba ndowooza entegera yange si sana kuba muna Uganda. Nze ensi yange ntuufu nalina kuba mu America, mu Ngereza, mu Russia, kuba amagezi nina mangi. Nti Kasuufu, amaanyi abantu ge baggyeeyo ne beemalayo ne beeyogerera ebisongovu mu nsonga z'oli nga oli n'oli amuyinamu omwana, kitegeeza bannayuganda tuli easily hoodwinked and taken by the wind. Buli oyingiranga mu nsonga z'abaagalana oba otangamu ekigere. Hajati alina abaana ba Haji ne Haji alina abaana muki ekyo kirivaawo kimu. Endiriza butu y'ekintu kino egenda kufundikira nga Hajati ne Haji batudde ku mmeeza. Ate olaba gu Haji gu mamizi boy mami kiringa kye banywesa ebibada. Ekisajja bakisiruwaza. Ekisajja kirina laavu y'omukazi kiringa kye baloga. Ne ku kooti bagamba kimuyita bebbi. Mu mami kakati nze Bajjo omuntu ategeera nyingire mu nsonga z'abantu abasirusiru. Kubanga kirizagana Kasuufu Haji okutuuka ogenda mu kkomera waliwo ekyaliwo. Ku bubbi bw'omukazi ngenda kuwa scenario wano ngenda kozesa logika y'abagezi bangoberera abasirusiru bakole. Kigambibwa okuba according to my understanding and research. Nga aja tugambe mubbi kubanga bagamba nti Bajjo yabbye embizi eggulu. Bajjo nabba embizi Entebbe. Bajjo nabba embizi Ejjinja. Tolina bwompolereza nga bankatudde mu kikolwa ky'okubba embizi. Kati okusinziira ku track record ya Hajati, yalaga nti mufere. Era alaga nti alimu obubbi. Okusinziira ku bibakola ki? Ekisaala ejidinze byamwogerako. Kitegeeza nga nze Bajjo student of psychology. Kitegeeza nti wayinza n'okubaawo olukwe. I'm a student of psychology gwe wamugwa. Wayinza n'okubaawo olukwe nga Hajati yatega Haji omuwala bwe kiba nga kituufu yamukwata. Kubanga tubeera n'abakazi bano Kasuufu nga batubaladda. Omukazi ye muntu gw'obeera naye nga yakukyawa emyaka 10 naye nga mu kiro akaba mama onzita tata onzita baby tonzita tata nkwadde ggulu nkwadde Masaka Kasuufu g'osinga tolanda ofaananga emizayiga Kasuufu osinga Obama obulungi kuva ku kitonde kye bayita ekikazi. Abakazi tukkirize tugaana abasajja abakazi batusinga amagezi. Omukazi ye muntu akwanga mugonga akongola bwata gakivaawo dingende. Omukazi ye muntu gw'owunyirira akamwanga gama towunyanga chocolate. Omukazi ye muntu awaako wa boda ku maca, sawa 7 n'awaako wa taxi, 8 n'awaako lawyer, 9 n'awaako omulamuzi, 10 n'awaako president, 12 n'awaako Bajjo. Kibayita kiki? Abasajja mwena mukkirize psychological abakazi batusinga amaki? Kakati ate kino ekisajja kihaji kyammwe kyemukubirako enduulu. Kifaanana okubanga kyagala nnyo omukazi. Era kiyinza n'okubanga kigambibwa nti omwana ayinza okuba yakwatibwa. Kirizagana Kasuufu omukazi tasobola kugenda mu mawulire. Kugenda mu state nga teri kyali kibadde wadde mubbi n'omubbi abaako byatya. Omukazi yagambye mbu n'enkumbi gye baakozesa nga ali n'omukyala. Naye kati n'omukazi talina bujulizi. That's why nkugambye. Tuwekinazirwa nti kituufu. Manyi abantu bantu balina psychology and common sense. Team Haji mwandibadde mu different mulekayo different wekinazirwa nti kituufu kubanga bisawo yonna ebintu bijja kukola ki. Kwanze mbere kusaidia muntu anyigirizibwa nze ndi Team Haji naye omukazi mumunyigiriza nnyo.
omusango mugukute mu ngeri ya yani ya byenkoko ku kyalo asanga ya opinion ye asanga ya yasama kubanga we have two issues we have okuyalinga ku kifaananyi ky'omukazi ng'omukazi tulina okuyalinga ku kifaananyi ky'omwana nti Kasuku oli muzadde ozadde abaana nze nzadde Tiffany nesanga bakutte Tiffany ye pain eyo gye nkola ki naye ate tolina kulekera Hajati advantage olwokuba mukazi alina omwana naye olina okulaba track record ye y'okubbanga abasajja kakati nganze Bajjo Street of Psychology ndaba nga omukazi ayinza okuba yasetinga Haji ki omwana ng'amubalira bya bugagga bwe kibanga bwe kikola ki bwe kiri Haji waba yakola ensonga eyo yali set up singa kizulibwa nti yakoze eki naye ate ekinnuma abantu betusuubira mu public abandi badde bahandulinga omusango guno with care and sensitivity ate bagufudde gwa blogging mwe mugufunamu views abaki kubanga njagala nkuule Kasuku between me and you, that is a very serious sensitive case oloza abaana mu public abawala balaba batya oloza abakazi mu ggwanga balaba batya oloza abasajja mu ggwanga balaba batya katogo omusango mwandi gujje ne mawulire neguvaamu by the way, that is a very serious case mwe muli mukola views buli omwasanga wano yakola ki oli ne yeeyambula kanira bijja omukazi badde bagenda mukuba amayinja okuba otya complainant amayinja bw'obanga oyagala kuwangula musango ogwo omukazi nga talina bujulizi mujje mweyise bulungi temuwagana mugende mu kooti muwulirize omukazi kooti ejja mupenalizinga bw'aba yawaayiriza omuki ate nze nsubira bano abantu abali musango guno nga bwe bali ab'ebitiibwa bandibadde bafa kuzzaawo kitiibwa kya Haji na mukazi kubanga akkiriza gaana Kasuku Haji tasobola kukyawa Hajati ekyo nkigambidde tasobola nakati akyamwagala kati Kasuku omankuwa example waliwo ebikazi ebiwooma nga byawunga buwunzi kati owangadde ne mukazi wo okumala emyaka emeka 10 kati lwaki mu bakazi boolabye ogenda mu kirabu n'ogenda mu gavana n'ogenda wa uyo ogenda mu America era waliwo bisuga mami byewebakako waba ngambe South Africa wabirya n'obimalawo kati ogenda lana lwaki okumawo n'obeera ne mukazi we waka tokanula amaaso Kasuku manyi okanula amaaso kati goloza lwaki beautiful owangali naye emyaka 10 n'emeka kakitegeeza ekikusiba ku beautiful nti awomanyi okusinga abakazi abalala kakati Haji yatuka mu bakazi be yayina kuba kuwooma kikazi kyamuwoomera n'agwa eddalu waliwo ebisajja ebiwunga naddala nga binatera okutuuka ku ntikko ne birabanga ebituuse mu ggulu kati Haji olwajjukira entikko ya Hajati ng'azoliga kifula nsobola kuteeka tiimu Haji kubanga at the end of the day video gitereke bali beera disappointed ba tiimu ki Haji kiriza gaana nti ensi ebeera ku sayidi ya muntu anyigiriza baffe natuwagira Haji ne munyigiriza nnyo omukazi nze nagamba for truth and justice bakubuuzanga bajja nkaba ebibiina bya bufuzi mpagira mazima nze mu mutima mpagira Haji kuba omukazi yali anzibyeko nyimanyi nawasaako omukazi nantikka buli kintu nensula ku seminti emyezi 2 buuza Yasini Kaweesi naye nga terina omwaki manyi bakuba aya nandibadde njogeza busungu wano mu kamera omukazi namwasa nabba buli kimu nandekera akafaliso k'abaana ne bakakafaliso okumala emyaka 2 katosinika ki nekyo vula Kasuku sikyadde mukuwairabe katosinika ki ebibi kakati nze bwe mba njogera ekintu nkyogeza bumanyirivu ensi yakukuba ensi yankuba emyezi egyo n'otegeera nga wasiza omukazi nga yali abalaga yajja n'abuuza nti obuyumba bw'egundi ani abusolooza ne mugamba nabutunda nti ate eri ne muga siina kye nenakuki ku nsi omukazi bote olina okukola ki era mu abasajja abandi bakasuku live mulekerawo okulaga abakazi next step zamu n'ebyobugaggabi kati yali azze n'agamba kino kankitega omwana omu ntwale obuyumba ntwale obuntuntu bwakoze nze nfune kubanga omukazi wajja mu bufumbo aba afiiririra mwana we tafa ku baana bano balala boozadde. That's why Kasuku abasajja abazadde abaana mu bakazi abangi kyabugwagwa kyabusiru okubateekamu omukazi omulala kati ze kinakola abaana mbakunganyiza nafuna international school abaana bonna be nazaala mbateeka mu kisulo mu international school waliyo abantu abalabirira abaana abato okuva ku myaka 2 ne naza bulungi ne bagenda ku ssomero ne basoma abaana ne bakola nga bo tebali mu mpalana z'abazadde kakati omusango gwa Nisha ne Haji abakugenda mu kugende mu mpola mugenda kubeera frustrated ate Kasuku nansiba nkigamba abantu timulekerawo okubagala abakazi abasajja omusajja tulina kuba na love ina kuba muyaye nga Bajjo ne Museveni watuli babiri mu ggwanga batalina love eri awo nze ne President Museveni ko be mama jene tosobola mukozesa nsubi nti gundi yanjogeddeko kino nakitwala amala kola his personal investigation ne wano waliwo abakulembeze bemmanyi ng'omukazi wagamba kyawa Kasuku amangu ago nga omusajja awala na Kasuku kibi nnyo okubeera public figure ngo oyina love ya mukazi nga mukazi yakutegeerera kati ye Haji era Hajati n'amaana akwata ku kisajja ekyo bwe kiti kiddawo mami naga mami birina lisibimanyi ze sibiyitangako njena odanga ze sibagambangako awallahi Hajati nga kiri romantic kikyalina ne feeling ngayogera ebyo wallahi Hajati bitalayi simanyi nze abantu bampoleeza ku bwereere togere maama w'abaana ekisajja bakinywesa ekibada
bino nkugambye embyogedde kigambo ekyo kinene nnyo anti ekibadde kyeki tugende ku kirala ekibadde kyeki sijja biddamu ebyo anti kyekiwatiza ekibadde sikimanyi kati lwaki weefula nti tokimanya tebaokyogedde kakati mbadde nkugamba nti abantu abali mu musango gw'omukazi ono n'omusajja mwegendereze guno omusango nze mbadde nsaba mugujje ne mawulire nga bwe mbagambye ndabye ebbalamu ne full figure n'ekitonde ne mukazi bago handling amicable nga out of court naye waki oyogedde ku bbalamu honorable minister waki discussion ezo zibeera mu kamera anti kakati nkugambye era nze bwe naakwata eggwanga lino ngenda kulitereeza kuba nina okufuga ku ggwanga lino eggwanga lino lyetaaga dictator nga Bajjo nina okukomyawo kintu kibayita ubuntu okimanyi ubuntu bulamu kuba nze mba njogera ku musango guno mbalansinga Hajati mbalansinga Haji mbalansinga n'omwana bwe kinaazulibwa nti omwana kituufu bamukwata ogenda kwogera kikasuku bwe kinaazulibwa nti Haji teyakwata mwana ogenda kwogera ki kati ffe abajuuji obunyama abatalina kye tumanyi tuleke kwefula bagezi ekizibu ky'eggwanga Uganda buli omu amanyi mugezi ate buli omu amanyi yasembayo ate abalowooza nti balamu ye kooti eri y'amaanyi nnyo okusinga balamu however much balamu akuyingiramu nga minisita wabaki w'abaana balamu the only solution gyasobola okuyamba to just guide guno omusango gusinga Nsereka amaanyi gusinga ne gavumenti ya Museveni amaanyi because you have to restore ekitiibwa ky'abakazi ekitiibwa ky'omwana n'ekitiibwa ky'abasajja guno omusango guli gender based nti abasajja tulina ofuna obwenkanya omwana afuna obwenkanya omukazi afuna obwenkanya kati tuba tukikwata tugujje mu bano abalindirizi twatuka kubanga Bannayuganda tukyalina byakukola nga tukera kwasamira na kwayuya ng'ekigwa mu ggwanga kitwogerako that's why nze ndudde okwogera ku bintu bino because kyesaagala njagala tudde ku kye bayita culture and religion tisinga tuddamu ne tuinstallinga our culture institutions neziddamu nezisensitizinga abantu okuddamu n'okuba ne culture morals netuddamu ne tutambulira ku musingi gw'eddiini obukyayi bw'endaba mu musango guno bw'amaanyi Hajati ayinza okuba mutuufu n'atyo olwa public pressure Hajati ayinza okuba mutuufu n'atyo olwa public ki kakati ze mbadde nteesa gavumenti ya Museveni wadde mwagwa ogwo omusango njagala gubeere lesoni eri abasajja eri abaana n'eri abakazi mugukwate nga mugukwata ng'abantu abakulu nalabye ejjo ku kooti ng'omulamuzi naye kimuyitiriddeko wekajjanzi nga Hajati lwa pressure ndoza balemu okwetegeka okufuna obujulizi kwaze siyasobola kwogera mu kamera no kasuku nti Haji takwatanga mwana ate sobola kwogera mu kamera nti Haji yakwata ki kuba simanyi yo kwa kasuku njagala tuddemu tuzimbe eggwanga lino nga tuzze ku musingi ogw'amazima tuddemenga okukolera views kubanga bano abantu bakuwaana abantu babakasuku media basiba batwala tubafunyeemu ki nze saba nga yankubira ku mpaka kadde kakati njagala mwena ba bloga mwena abamawulire nti buli okavalinga ekintu nga kirina gwe kikosa manya there is time to pay era nawe abaana bali kisasulira kakati kiba kya busirusiru okujja nobeera one sided mugamba Bajjo ayina enkwe nti Bajjo talina sayinenze amazima ge gandrivinga kasuku bomujja n'ombuuza ebintu netandika okuwolereza Hajati nga Hajati si mukwano gwange simweka ngenda kumuwolereza ki Haji simulabanga nako namulabye mu kooti ate muguno omusango nze nsinga kulumirirwa mwana muto kuba mwe parent kati bano abantu abakulu abafera ababiri bo bebbe kuba kasuku kkiriza gaana ndaba mu kamera abasajja nze nawasaako naffe abasajja tulina empisa embi kati naye mwena muvuma basingo mother ate be balungi b'okuwasa kuba singo maze ensebe mukubye ng'akolerera mwana we ayina basobola towakana kasuku naffe tubasajja tulina empisa embi ekyo nakyo kituufu kakati bwe mba mu blaminga basingo maza lwaki ffe abasajja tetwebulaminga kasuku kizibu nnyo omukazi okubanga omuwa keya ompulira bulungi nga mukwatagana n'omukazi nakola ekibi omukazi agenda okukola ekibi nga nawe omukozeeyo ekibi muleme kubulaninga bakazi bonna nti bayaayi mulimu abakazi abayayi naturally nga gwe nawasaako naye era nakolanga ebinaddanga kiro twagendanga ne kafuko mu ndongo ne tumulimba tugenze mu ddwaliro ate manyize njoka ate bosinika bila kupano ale kasuku interview ngenda jiva kebe binyo byosinika onaona kule twawasa twasula mu ndongo twalina bakimba zahara toto mukazi natulengera kati sakola kibi akola kibi kakati naye tuddeyo ku mukolo bwankola ekibi soko sirike bwankola ekibi dala mba sali mu binange sayingiranga sawa mwenda wayingiranga mwenda kakati mwano banatwala ebintu mba mubi nedanzo kyembasinga twala bintu addeyo gye yavanga bwe yajja
ate yagamba yabbira mwana kubanga nene musaga ya Haji omukazi oyo yakuza epozi wama yakuzalira musaga ya Haji namusanga ko lwaki ndaba abantu abaganda nagamba tombulira omanyi lwaki nsanga Bajjo bulijjo limbwa asawa no kumpita embizi asawa no kumpita ampite asawa no kumpita envubu kyagala kyabakola bade nkugamba nakazuko kikulo sinikanye ebinyo ate emozo yo bade nkugamba yokuleta embuzi bulijjo njagala obikubuza bade nkugamba ndako bade wakola omukolo Bajjo ensi yonna newuninkirira netugamba nali ne basimba nangamba kino olugambo kya kweza nebifaananyi kumanyoko kubajjo siko ateka nagafaananyi akati nafuna ekizibu kasuku nali player ngamba embera je nayitamu manyika nzo njoga n'abantu obusungu bukola ki bukakana banimba tugenda kola private function ngabo nogati ngenda playing omukazi ngali n'abakazi bo bakalungi bona bali bakola ki kati ndi ku mukolo omukazi namugate muteeka yo kamera na chovala omukolo tegwanyumira gwantama ntuka ku mukolo kabanteze kamera nalinjaga kufubutuka ekikuketi nangamba tokikola okola omukolo omusajja ngayitamu keti yangamba nkimanyi Bajjo bankuba mu kamera bweziti natula mu ntebe ne basiima ogeze nga sinze Bajjo nga simanyi byakunyonnyola bantu wanda mukwano gwange Yasini yakyala w'abakazi bannanga terino omwakola ki amanyi Yasini mukwano gwa bamuyita Yasini sijja mwogera linnya sinika ero badde olotera okukola olugambo kakati nenkoppa Yasini nga basologano yanjula mu nkukutu nga mama wasanga kamera nafuluma bwenti amasimu agankuba n'ebibuzi nabagamba Photoshop nemagamba nange tabadde nze olwo omukazi yankaze nemugamba anatuliddemu ko kafuko bampangisiza kasuku tobasagala interviews ogera n'ofulezo nagamba omukazi nemagamba kule bampadde $1,000,000 olwo mukwano gwange weni BS kafuko yanguze ngende mutuliremu ng'omugolo awasa kasuku ate gwe kisirali gwe wafulumya ebifaananyi embizi gwe kasuku basima ogenze wampita kale simone ntuye kubanga natuyanna jukira omukazi nagenda omufuna nga nina muzadde zadde abaana nga bameka abakazi bambuuza ebibuuzo kasuku nange kyenakola abamu nabalimba nti kafuko yampangisa omutuuliremu bwe nagenda nebagamba yabadde Photoshop mwenaku zino bagatta emitwe tekinologi yali wansi olubuto tebalulaba kasuku ebintu kyova okuva nava mu bintu by'okukuta nava mu bintu by'abakazi kubanga era ndaba nabagamba Hajati ne wabanga yagala kubba nnyumba abbira baana be omukazi n'akitula bwakuzaalangamu nga muyinamu abaana basuka mu babiri tofangayo kati kasuku tokimanyi twali omuyimbi yanzibako ennyumba emunyonyo mumanyi tomanyi tebanzi bamaka mumanyi najjako mu mawulire tebanzibi kubanga namuzaalamu first born naye omuwala oyo ate otandise okwasama Bajjo tubireke kasuku okimanyi omwana yabba amaka ono omwana ono gwe twakolera pate ye talina kye yakuggyako siterayo saamuzaalamu naye ate waliwo gwe nazaalamu omukazi omulungi ennyo wakabiga sagala kwogera linnya kati yanzibako amaka naye saanyiiga nkulagamu abagamba situation ya Haji nti omukazi yenna bwakubbangako ekitungo mulina mumanya bbidde baana be bakkiriza gaana omukazi kizibu nnyo va mu mwana we ate fe abasajja tuva mu baki mu baana wawalolo omukazi yanzibako abalongo n'abato tebankwatako siddaano nibamayise nga mbu mbanoonya tononyanga balongo nina obusobozi obuyiwa abasirikale nagamba atwale solution y'omusajja ng'okyali musajja mugumu nga nze nga weesobola bulungi kwagwe kasuku toweesobola nsobola n'ozaala abaana abalala 100 ate bw'ozaala abaana bangi abakumalako stress era abasajja yenna alaba Bajjo kweno gundi genda ozaale ekitono nnyo obeera n'abaana 30 kane bali ne babafa kati abalongo nabateeka mu kiramo ng'abaafa you count them dead because basobola okusala bali ne bafa ngenda kwetta kati kyobola abanga nsaasira abantu bagamba omwana wange between me and you kasuku ompulira toyina buyinza bukuma mwana oyo kuba mulamu gomanya abaana abato abafudde olwaleero bayitirivu kakati buli lwokolanga loosi mu bulamu kyeteekemoga mama yafa taata yafa n'abaana bakola ki kyobola nze abakazi tebamanyira na baana omwana kasita muwa good education ne mwambaza obulungi ebisigadde tokola ki bw'oba otwala omwana wo kola ki nja kuzaala omulala eyo no mentality nkubuulirako n'ensi anti kakati ebikazi bimanyi okubba abasajja n'okubatiisatiisa n'abaana omwana mutwale ekitali kya bugagga the main problem gye mufuna mu nsi kasuku kulowooza future mu baana n'osunulira ekisajja tekizimbanga maka tekivuganga ku mmotoka tekisobola kulya bulungi
kigamba mperera mwana future kijiraba mu mwana gwe future ekubuzula kyosubira nti oligoza de yagendo jikuwa bwoba tosobola kwefulira future nga gwe muntu kasuku togirowoleza nga mu mwana omwana takulemesa nga ogenda mu governor kuba omusika teyeeya omwana takulemesa nga kola kyoyagala kati example era tugiweera wammwe ettaka lyonna baalitunda ne basagala 5 ku 10 naye nga mutataamu yabonaabona n'abikola yerekereze ali ku kasuku njagala oggula obwongo omugoberezi wa Bajjo omukazi takanga nga mugenda kugabako omwana atwala bomponyeza waliyo ebisajja Katonda byatonda nga bisiru nga byo binatukuliza baana gwe kasookola DNA nga bwe nakola abalongo nga bange bali ndonye bali babanga ate siribakubira simu ate kyenjogera nkikakasa mu kamera ano okazi teguberanga ene guloza mu njagala nnyo abaana baago nalimba kuba nalimba weeredde naye natuuka ekisane nga kati singa bwafa nandibadde nafa singa nze nfa bwandibadde bwafa wandibadde wo kakati lwaki ngonteka ku bunkenkola omwana mbu musaayi gwange nze manya engeri gye najjamu tata bwe yafa baatuzika ffena mu ntaana maama bwe yafa baatuzika ffena mu ntaana naye gwe mudaala gw'embizi bukyaliyo gyebiri kakati gwe tomanyi nti olaba omuzadde yakukuza akuvugenda teri kintu kiruma muzadde kusinga mwana okimanyi nti waliwo abantu abatulanga abaana babasingira abazadde nakyo njagala tukolera your life show naye kankoye kuli your life otegeera okubanga okw'obwongo nti mu nsi muno omuntu yakuleta ku nsi asinga gw'otaddewo ku nsi that's why omuzadde yaba mukamaawo naye n'otunulira ebiwumba tuutu nga bitijjisa obwana okusinga bazadde taata waasobola okyala ewo kasuku ng'omwana tannanywa kyayi n'osooka kuwa mwana omufu kyokuwa kitaawo bannyoko naye nga nnyoko yakuyamba ng'ofuluuta nnyoko yakuyamba n'akuggyako ekiriba nnyoko yakuyamba n'akuyonja nnyoko n'akuweerera naye n'omukuba kanaakaana kewazalidde mu mmotoka kalwala abasajja ba 1 minute standing nga gobanga Lwasa dakiika 2 aba yazadde dde omwana Lwasa asobola okuzaala abaana 40 olunaku lumu kuba amala mangu ayima mangu wamukeberako Lwasa akimanyi twagenda ku Buganda kumbuki omusajja wa Buganda kumbuki agenda omunonyi yamuwa eddagala bwoba oluzanze sesiba ku bantu omusajja wa Buganda kumbuki abeerawo Ssentema yawa Lwasa eddagala Lwasa talina kyatanywa yanywa babita ebitiko ebitiko si byabakazi ati Lwasa yanywa ebitiko nganonya maanyi ga kisajja naye kati era zampita dokita we nebimugogola enseke era ku Lwasa kayinamu maanyi ga Bajjo kati kyembadde nkugamba nti kasuku kati watuli ku university osanga akaana wala akaana kenasanga nga kalina business idea nenkwata million 2 nenzikawa nekagenda oyongere muki kagenda kanyumiza banne baako Bajjo mukudde Bajjo yankwanye ne mukuula nentunulira ebisirusiru kakati kasuku tebakulima nga nti waliwo omusajja agaba ssente zimuluma ate abakazi tebalowooza nga tebakyalina obwongo obukula abasajja kasuku osobola okusanga ng'oli masiikini ng'oli muwala kuba nange enzadde bwe mpulira ekisa nga bukate nga buno obwana bwa university bwe mpulira ekisa nenkusapootinga mba sikwana sisobola gaba ssente zinnuma nkwata million 2 kitegeeza nzijje ku bukadde 2 akande koolona erinnya lyange mbu yankwana ne mukuula waliwo ababinyumiza nenzigwamu ama yasi yaddamu kuyamba bwana buto kubanga ze kasuku abakazi benkwanye kasuku osobola okugamba nti nkyalina amadduga abakazi abalungi tojjubisa yogera mazima nedda kakati mbeera ku kampasi kuba kati wayina ono omuwala yaani anyoko sayogera mannya ate bamwagenda kukuba kati bamu amagezi tugenda kwekuba ate tuba tukola kampandiike wano tugenda kwekuba nno kasuku ebyaddala wayina ono yogera erinnya muli abantu bagenda ne bandana ne balowooza ndi levo zaabwe ono yakubba emunyonyo nagwe wacha nkube empya nenonsiiwa etwabala naye emyaka emeka toderi ebinyo byo etaano ana yanziba ku mulungi kakati era abantu abanda bakasuku abaana bw'obanga oli musajja kwana buli mukazi omulungi bw'onootuuka mu myaka 34 kasuku nyoko ekyokulasagala ebijjo omyani yakubba namba 1 naye omwana oyo mubbi bannaye omanyi alina neyeyabba ewalala yabba mayumba naye kasuku oli w'amaanyi azaala n'omwana wo first born osobola kuba n'omukazi emyaka 5 tomuzaalamu tekisoboka naye wakukuta n'omwana oyo twakugwako obugwerumu naye yanziba yali mutuufu yankwata n'empale mu mmotoka fina mugerwa ne bimulemu okuwoza ne kabuye aba omukazi
olwo mukazi ayomba kasuku mukazi yansanga n'empale z'abakazi mu mmotoka onakkiriza n'ebyokulima ne bimbula naye naliko kugamba zaali za fiiramu ge bagasiza bambi n'awoza n'apalapalanya fiina walaniddwa abakazi bannaye buli yagiranga ng'asuula fiina nga nti yefuula kansala Sophie Gombia tulina bakansala babiri mu Uganda omugamba nti empale ya fiina oba ya Sophie omukula yabadde yange munnange yabadde ya mwana wange yabadde atutekola tukola ki ne tugireko era omukazi amanya nti omufera kakati mbadde nga kasuku ekikola kati buzi tusaaga nnyo ne tuva ku mulamwa badde nkugamba waliwo omuntu alina yagambye eki naŋŋamba kasuku ebintu bino byonna okuva lwe bavudde ku kooti nga balaga Hajati ne Haji sima beeyita biki naŋŋamba ffe tuyinza okuba tulowooza nti Hajati nti Haji yakwata omwana oba yakozesa omwana nga ffe tulowooza nti bye bino ebya by force naye nga Hajati yabagwamu nga beeyagala dda kakati kati nakugambye nga ntandika okitegeera ng'era Hajati ye emmeeza yagikuba alina basis kwakola ki Hajati basis kwasinzira ziri scenario bbiri zenkugambye Hajati engeri gyalina likodi tulaka y'obubbi ayinza okuba ya setting omwana ki obanga Haji yakozesebwa ebiragalalagala neyegatta n'omwana manyi nanywako enjaga awo kugundi ku Yakobo twaline katolo bwama nasola nawo akonti katolo buza Julius nanywa enjaga nendaba nga nkutte Museveni amatayi nkutte mundu ye mfukamiza angamba nsonyiwa nkwaddo ne mugadduka nandaba Museveni addukidde Kongo ebyaddala nendaba transformer neyaka Abitex nasola kukuba Abitex yanzigyawo robuzanga Abitex no Julius wakati kwanga tuyampe enjaga ya cookie nampe ya amazi nampa awo kuyako katwati enjaga ya muyamba ngo bulumi kati zirenga ne baka mu moto kwa bwenti nagera kola transformer nga zibwa atukanga Museveni anotondera angamba ndekanziruke ne ka family kange bajondeka ne muga ne go tubye banga nagamba sente zona zizo nzikudizandeka ne muga itawali mu bibira bye Kongo nagendo Abitex ampita kukuba buza Abitex angamba hoye we base ku luguudo nzinga ndiri nwana na Museveni manyindi ndi mu state house kasuku enjago gimanyi mbadde sibayi ate nyaga ekikubera ku bwongo kiri mukatonda mu transformer nga gempita amasasi nga ndaba Museveni muwangudde Abitex yali agenda wo yasura side zeyo ntinda yampita yalebe motoka yange yajja nga nzina nebase bwenti ninga kizoro okumanya katolu wamanya yino omutoka suku kola onakugenda kibuze record we liko Yakobo Abitex yanzijawo sawa 10 ezokumacha nze ndowooza ndi mukulwana na Museveni kubanga bonywe enjaga ene navugako n'olumwe nanywako enjaga tuva nabivaako nanywako enjaga nembera mu jam nga ninga alwana n'omusota nga bulwe ninya buleki ninya timba bino byenga nkugamba liyo life lyo tukuli mukola liyo ki liyo life bulwe ninya buleki bonti olinya timba kaneka nga nenkono omusajja waliwo omukazi bambi gwe nakona buyanda banga tinze Bajjo nansonyo ne mugamba ntamidde ensonyiwa nayine emitwalo 10 nenjimuwa naye maroka yali tekoze eki niyo mwali yali mulungi bane labina nti musaba business card ukuli nayiga nekwana abakazi ngo mazebba kona kwa bya ne mga kuludda njiko enjaga bonyo enjaga oba boti oba toyina manyi go gerega nansi kukakanya era mu abanyu benjaga mu kimanyi muyitamu nti bojinywa boti olowooza nnyo ate enjaga enywebwa abantu bagezi mu Uganda bulaba abantu abanyonde ku njaga bakola ebyafayo ba genocide ba Bobi Wine ba Bajjo tuli bagezi kakati Haji oyo wabaya akozesa ebiragalalagala ayinza okuba yalaba omwana nga awuma okusinga Hajati ebiragalalagala bikozesa ekintu tukazi kutonywangako omwenge zinanywako omwenge netwala ku poliisi ekatwe munyaga batuwe muntu jeko government DPC naseka nantuza mu office gende buze DPC kati nanzigalira mu office nantakuma kina ngamba wazi wano ngoswaza bobadoze tukuwe mundu kugamba ebiragalalagala bikozesa omanyi lwaki nabikola byonna ndabe experience yebiki kati ndimu bibuli anti ebiragalalagala bibi naye atisaka kusaida Haji musango kuba sakola ki tewaliyo naye nga scenario ezo zikola ki omukazi alina okubanga ainako yeesigamye kubanga omukazi si musiru genda mu minisita genda mu kooti genda wa ng'awaayiriza buki bwewaayiriza either omukazi ne waba mubbi atya ye omukazi alimu obubbi era abokola ki naye alinayo ka evidence ke yeekola ki keyeesigalizza nti sasobola kubanga omukazi amanyisaayo n'ebintu bimukola ki bimukyukira kizibu nnyo kasuka omuntu okuteekako ekintu bwe kityo nze olwo omukazi yakinsibako n'agenda ku polisi bamusekerera busekereze mugamba ono yandipinga nanzalamu abantu nange nabamugamba erepu nnungi
waliyo negative rape ne positive rape. Because bimanyi nti bijja kukanga. Kasuko jumenti waliwo omukazi gomma obuyambi nagenda kusibako nti wankwata. Tokimanyi nti rape kyekyokulwanyisa ky'abakazi. Mbu waliyo positive rape ne negative rape. Positive ate omusirikale yali bamutegeeza nti wegifunamu abaana ate abaana boyagala okutwala rape eyo nnungi tukuwadde abaana. Iyi rape ey'omugaso. Sirowooza nti ekyo kituufu. Gye kiri. Otamanyi nti omukazi okimanyi nti omukazi bw'omuzaalamu ewaka muyombaga wankwata nabukwasi n'ozaalamu. Abakazi tebabyogera. Babyogera. Kati oli yagana nti kino kyankwata ne kizaala abaana. Ne magala itegeeza wawoomerwa. Lwaki olubuto tewalugjamu kubanga omuntu bw'omukwata awulira obusungu. Anti amateeka tegakkiriza kujjamu omubuto. Kati lwaki teyampaabirako olunaku. Byakiyaayi. Ebyo bireepu by'ekifere kizibu nnyo omuntu okugaana mu kamera nti wankutte nga tewakoze eki. Nga tewamukutte. Ekintu kibayita omusango ogodonga gavumenti nemala ekizula kubanga bwe bakusiba reepu mayisa it's a capital offense. Kizibu nnyo kiteeka ku muntu nga tewali konko evidence. Nze nkuwulira Kasuku mmwe. Saagala batiimu Haji mukaabe. Nze ndi tiimu Haji naye tugenda kuswala. Mukulaba okwanga tugenda kukola ki? Kuswala. Kubanga tetumanyi byawe babiri. Omukazi ye mafiya omulaba nga kondo. Nene kondo abako waberera omutuufu. Katwandikijje tutya? Twandikijje mawulire ne tumakinga sure nti Haji ne Hajati bamala ebintu ebameka. Kubanga bwe mubuteekawo nnyo pressure bwe gunasinga Haji ajagenda mukomera amayisa. Bwe muteekawo nnyo pressure Haji wanasinga Hajati ajagenda mukomera amaki. Kati ze ng'ambe ebyabaagala natusooke tubijjemu okusaaga. Era njagala kufunayo omuntu kino nkyogera kuba Kasuku gono okikola tuza noonya Hajati ne Haji batuule. Ate batuule batya ng'oli ali luzi alimu. Anti kakati Hajati ne Haji bonna basooke bakakkanya obusungu. Kubanga Haji talina busungu. Nenjogera ya Haji ne mmalamu amaanyi alaganga waliwo ekyaliwo yeegonza nnyo. Kasuku weegendereranga nnyo omuntu yeefuula mutayogera. Okimanyi Kasuku nze siri mubbi naye nfaanana obubbi. Nkwekiza mpo yaani. Bantu ki b'omanyi abasirise? Ani ng'omanyi nga musirise? Musirise ekigombanyi Kafuku kati omubbi wegendezanga nnyo abantu abeefulanze siina buzibu Kasuku tujja kukikola tujja kukimaliriza but gentleman that's why obusajja obusinga okuwunya ensu bwe busajja bw'obukooti n'obutaayi obuloyaloya buwunya bubi ate bwe businga okukuula abakazi kajja ne kakolaga pikica n'okawa omwana wo n'olowooza kaasoma kayina professional nenga kafere. That's why obusajja obubba amataka g'abantu bwe bw'obusuuti n'obutaayi. Obusajja obusinga okuwabula abakazi bwe bw'obusuuti neki? N'obutaayi. Naye kati nze Bajjo omuntu asobola okunyima muwala we n'agamba ogugwe nenga ate nze ndi kwalali. Gwe Kasuku omuntu akunyuma n'agamba oli muyaayi. Nenga gwe toli muyaayi. Kati engeri Haji gye yeegonzaamu ey'entama. Njagala nnyo omuntu ali ku kkala ze entuufu. Abantu bano abeegonza bwe simanyi nkola mu ofiisi bwe simanyi ndikina corporate baba bayaayi. Kakati musango gwa Haji nisaba guve mu mawulire. Tugende ku topic endala. Kicho yagala omanya ku musango ogwo. Tewali. Kasito government guve mu mawulire. Nze ndowooza kyetaaga okukola. Meeting zonna ezituula kati. Buli kimu kiteeka mu mawulire. Zonna tezikyatuyamba. Ate n'ekyokubiri ebintu ebiri mu kkooti lwaki mubiteeka buli wamu. Kuba end of the day togenda kutta abaana ba Haji bajja mu Hajati. Ne Hajati ono ye taata w'abaana be. Kati ffe abawoggana bawujja obunyama tulina responsibility. Ze nga bebanzi banandi badde nvuma Hajati okwekuta. Hajati afaana n'obubbi. Naye ate naye alina rights ze kula omwana. Ne Haji mutima abewa mutima babanga yakola ensobi agamba abantu amazima. Ne Hajati abewa yakola ensobi agamba abantu ki? Amazima. Twagala kulaba nga omwana onafu. N'omwana wabanga bamukozesa bya kifere yagambe ki? Amazima. Kuba kati nze ndi private prostitute yakola ki? Prostitute. Kale. Prosecutor. Ani? Private prosecutor. Private prosecutor. Obuntu omanyira. Ngoze kunjigiriza luzungu. Ndiko campus onjigiriza nze ndi private ndi mutunulizi w'ensonga alina private mind. Atagenda ku kyakali wa social media. Ogwo musango. Okola analysis eyo. Nkola analysis eyange. Bagita independent analysis. Nganze one of the senior bagita senior independent analyst akonkogedde. Okogedde. Nze ngamba mwena mugenda kubeera disappointed nga mazima amatufu gakozeeki. Gavudde. Kwaka ndabyo neno omukazi ne talina bulungi bujulizi. Kwanga katutte enkumbi kati omwana yafuna ddi obudde obwesiimuula. Anti kyekiri kyenkunyonnyola omusajja oli kye yayogedde nti possibility esobola obbeerawo nga oliriza nti possibility esobola obbeerawo nga Haji baali beekwana n'omuwala byabwe. Kakati reepu. Maama we n'akimanyi. Tugende empola.
rape just emboozi je tutamanyi rape biba byakwenyona mpato mpata bagamba konti rape bagamba defilement kechi defilement kwe kozesa omwana ali under age nenga asolo kwako nga yagadde ati chenchi nkunyonyo Uganda yenone so wali abana bali myaka 15 obwana babulira ku myaka 15 kati chekizibu kyetuyina kati kaka jembaganti wetutazeho kalicho institution izi na madini kubaka kati akana kayinzo akana kajira ngaba ndaba bagamba rape tekuli rape eri aggravated defilement aggravated defilement kozesa omwana ali wansi w'emyaka 15 ngakiriza bagatakiriza obakkiriza batakkiriza below 15 kati then defilement ene eri above 50 kwebulisa maanyi kati gwe tegwali gwabulisa maanyi gwali gwa mulya buto nakatoka anyumirwa kati ekyo kyetutamanyi kyetulina obuuza omwana kuba omwana agamba kati lindako omwana ekireeta nalakagamba nti bakakozesa emirundi 3 oba 4 tegeza kawoomerwa ekiba kituufu kawomera ogusooka ne kawomera ogwokubiri byatabuka gwako 3 kati kyekiri kyetukugamba kiri Seimo kye yabadde agamba nti kisoboka okuba nga Haji n'omwana baali beerya ebyokwekwana ne beesiima wadde omwana yali under age Hajati n'akimanya Hajati kwe kuzanya kaadi nti mumpe ebintu n'asetinga muwala we kinakugambye kinamanyize ndi loya awo no story wekyukira be kibanga kiri besho nakugambye nti omanyi otyo obo omwana ne mama ne Hajati bali bakwatagana okitegedde it's alleged ngamba allegation is binjogera sibikakasa kati nga wano they just disagreed mogenda mukoti bagamba we but in my opinion bino nabyo njogedde dia in my opinion yes. In my opinion you have to find out to omwana ne mama tebali mu deal singa kyabaawo okitegedde oba singa tekyabaawo kati yo nayo ango ndala in my opinion o mama ne nga mama ya settinga muwala we babere mu deal bafune ebyobugaga okitegera kyenkugamba in my chi kati na era in my opinion ate omusajja ayinza okuba nga yakikola ki kati ng'omukazi wagambira nti bayina enkumbi kati enkumbi kubanga enkumbi omwana gwe basoberera okusoberera ekibadde nkugamba manyize nali engege enkumbi ke katawulo ke mwesimu zanga mukoze eki mumaze okwega ate bakakola mu kifo kiri comfortable kati stories za mwetesa kwataganira ate Haji alinya akatanda yali kudeka namba meka yamulira simanyi naye agamba kudeka waggulu kati kudeka waggulu ofuna ddyo budde kuba kadeka tekaba kanene ofuna ddyo budde obwesimula amangu mangu era deke yali ngati yenyinya wasito wasulanga yobalala so kati kiri asoko mbulire ekyo kyesitamanyi kubanze sali yo ebintu bino tebikwatagana yes kati that's why kyekiri kyenga nti omukazi agenda okujja mawulire ye nga ayagala azimbe story nga tamanyi nti ejja tuuka eno nkuboolere baali baayogera era n'eri essimu sokodeka eri essimu Haji agamba nti jangu twogere aba babiri ekitegeeza there is a possibility that they knew what was going on nga naye omukazi byasaba bingi naye nga ate omukazi alaga omusajja talina ssente buli omu bwatyo bwabeera ate omusajja gwe baga nti yali atunda gaasi ate bano bonna bonna abamukolera PR choga PR bakola wabwere ate omukazi yalaga konta yetayagala bya bugagga bya musajja kyamala kumulya kyayina okugamba ne yakubba loligo bamala okugamba nti ennyumba za pangisa wazitunda n'alyoka adduka wamuga nti weziri nanganga nagende ne mugane machinde natunda wodda namugane machinde natunda wo banka yatwalawo nozo kitegedde era mu abasajja kati mbayigirize okubeera n'ebikazi ebifere guvera n'ekikazi ekifere tukikayanya bobo kikwana ono kirage bebbi buli kimu nkikola ki nkina bwe kimala okujja mu bulamu bwo mazo kyambula mutandiko kiraga current ifu otandika n'okusula enjala ogamba bebbi bamanja kamba wa magezi abasajja bebbi banka zintwala kasuka omukazi yenna ali kubeerangawo nga omukazi olaga beautiful wakubeeredde omukazi ali kubeerawo mu bwavu bwo n'obusirusiru bwo soko sirikanti omukazi ali kubeera mu bwavu bwo ati bine binyama binene nkusala masavu akaganyama nyama nkukola massage eno bagiyita public massage badde ngamba omukazi yenna ali kubeerawo mu bwavu bwo nga beautiful bwakoze eki bwabaddewo yaba omukazi omutuufu ye muganda ugoyina ku nsi kuba bino ebikazi bitubala bibala kati nze saawa zino sobola kufuna mukazi anjagala kuba bijja bibala ssente nalinnya era mu kamera nabagana sivaako wadde ennusu sivaako wadde ebintu byonna byenna by'abaana atono wawa milioni 2 just kuyamba masiki wali okwana ogamye yagamba wali omukwana ati yebo yalowooza nekyono n'erinnya lyange mu baana namukudde ati milioni 2 badino iziti milioni 2 nazo ssente milioni 2 ezitamala lunaku twaziryanga okyali mwavu twaziryanga nkyali mwavu kati Bajjo gyakwe milioni 2 olowooza nti omukudde nnyo banaye mumpe I put respect over my name kati gwe omukazi nabe nkusanga n'enkuwa emitwalo 5 omanyi Abedex lwaki anyiigira ne Balamu nti ngaba nnyo ssente kyoka Balamu tasobola ziga aya Balamu ekinene nyakuwa emitwalo 7
That's why ate olumunjagala bbala mu mentality ebikazi bino kasobiraga kubanga jukira kasawetekamu omutima omuzadde nga Bajjo they take you for granted birowooza oli fala bala magaba emitwalo 7 ekitane bw'obanga omanya kuwa 10 kati bwakuwa 10 kitegeeza nga ate oli wanja mutegeka ku matirimunyo kyeki mutegeka genda kwewasa mbaga ne Bajjo yasama banna kubuulira ate nkubuulira ebituufu kati ye yaŋŋamba nze akita financial discipline yambuuza bayidawe kankuyigiza kasuku ekintu kino namwe abasajja bino mubiyige leero njaga pungundi yaliyo bambi abavubuka muyige tokoleranga omukazi ebintu kitayo byatamukolera kati ndi serious omukazi tumutoleranga school fees tumuguliranga emmotoka tumuguliranga essimu ez'ebbeeyi kitaawe kyatamuwa ajjako abantu kitaawe kyatamuwa omwana yenna alaba gundi entozanyanga faaza loolo kuba bajja tandika kula kubanga ekikazi ojagala okyemaliramu okiyisenga taata wakyo bye yandikikoledde kubanga logiki ya laavu eriwo eti kasuku g'oyagala aba takwagala atakwagala kati kankubuuzeemu ekiva mu bintu by'okusaka kankubuuzeemu kankwe simple logic kandi oba wasome makerere kubanga we the student of this hill we reason beyond other institutions akitegera bulungi kyenkugamba kakati nkutte essimu eno kasuku let us put some logic here kwata essimu eno kati ndi wano nze nkwagala ono g'oyagala essimu ogiwaani kankusomese ogiwa g'oyagala you are still stupid that's why you never tosaana kutula ku setine kamale point yange kale nakamale gavamba byokwepapya nti buli lwolikwata essimu eno n'ogiwa ono g'oyagala gwe ku mutima gw'oyagala naye ajajjuwa kalyako ebisota kayagala anti ombuuziza nti ngenda giwaani ogiwadde g'oyagala ku mutima ate n'ogaa ndi musiru kitegeza you are still an idiot because nkugambye equation ya kamaleyo kasuku naawe tosindikira binyo kamaleyo equation ya laavu nti bw'okwata essimu eno n'ogiwa ono gwe g'oyagala ku mutima gwo naye equation egamba nti g'oyagala batakwagala atakwagala g'oyagala batakola ki naye aba alina omulala gwakola ki katono omuwadde essimu eno ajajjuwa oliwo ebisweto booli kuba gwakola ki era bw'ogiwa tagenda giva liwinga ajega kizolo kyange kyaleeseyo essimu naye bw'ogiwanza akwagala kasuku nga essimu eno ngitimba ne mu nnyumba naye nga abambi kasuku anfaako that's why abasajja mulekerawo tukabira mwagala nnyo ebikazi ebitabaagala nga mulowooza mutima kubanga kati togobereranga omutima gwo kye gugamba emutima gutomeza gwennyina ate sigoberera obwongo bwo oba ndi filosofa wampandiika obutabo oli encyclopedia ankawugeddaako mbadde nkugamba dobeera kuntomeza wayosindike kati mbadde nkugamba nti abantu abasinga otukabirira amaziga bagoberera mutima gwa tebagoberera bwongo nti omuntu agoberera obwongo yasobola okulaba nti ono Bajja njagala ovaliwinga nga muntu akwagala tovaliwinga nga muntu goyagala netaka kuwa sente meko kujjamu abantu obusiru empitirivu era ekyokubiri kyenjagala okugabamu eno scenario nti singa Hajati kinaazuulibwa nga yawaayiriza Haji abakazi mugenda kudiba n'okuswala si kuswala omukazi baswala tebaswala abakazi abeere nga wali California luli baali bankutte bampogganira natya ne video okufula nga bajja kulooza ngulaba malaya naswala nakankana nalinva ku Baba TV ne mbagwamu jukira ekiro abantu nendowooza bapoliisi bato nalaba paatule bagamba Bajjo tuyambe kumbe nga byagala kundeepinga bimalaya bano California wano sebaana bwe yalinanga gundi kasuku sadduka nenga nakulekawo emmotoka ninye bodo wa boda nanga bajja kulooza ova gulaba malaya guma nayina emitwalo aga nazikasuka bwete ne banga bana ababbi ebbanka nenziruka nensimbula emmotoka Gujumenti abakazi ndako bali bakutte. Musajja nekumye sina sirimu. Sirimu mwekumye emyaka 3 ngene nfuna sirimu wa California. Bajjo bigya bya. Mama myofani. Yokane ekiro byambala bulungi. Ngoyaka okulaba malaya abambala obulungi baba bakozeseza bamalaya batandika bakoza sawa nyapa kasawa mukaga. Kati sawa mukaga musamba baze ku nnomo. Osobola kwita ku malaya nganyira noluza mukazi ategeera. Ninyimirira. Ngabanji jika utasoba kuyimira ngo muntu. Ne bagamba what is it ngero luzungu lwange olufu. Come baby come ngamba mfudde. Ndi musajja muzadde ngenda kuswala. Kata mawule gaba kufuluma anti Bajjo badde California. Olabo enfuna erinnya ebbi. Nenga tama inti ngojo wayise kati ngoyaga okakasa kyengo amba kasuku. Neche kimotoka kyo itakolera wali California nga ku radio 1 olabe batakola eping. Futukura ko bwerere onosasulu maze kusimba nengamba fudde nagamba mind mulokole bayinawo neye embeera ya bwerere yokusasula after
bwatawoomanga omukola ki ng'ovaawo ogenda kakati erinnya kisiraani okuva olwo neevuma erinnya Kasuufu okimanyi sikyasobola kulya kikomando ku kkubo lwaki kati luli nali nvuga wiishi Bajjo wena nobeera mu wiishi kati wazze muki nze munoka nina nnyingi simanyi zenvuga genda okinoonyereza nkyaliraako andi bwate Kafuko yankyalidde nakkiriza maye Kafuko yali anzalawa namuga nkyalira ku byengoye nkyalira ku byengato nkyalira ku byemmotoka kanayo janguyise ku weekend jangu ewaka jangu ezzana gujja okujja obuulira abantu ezzana osula n'abapangisa abo wagamba osula nabo bya security ebyo tobyogera byange that is my personal security nembadde nkugamba ezzana izana apartment si wange awange walala yasamira muri ngambi si wange ezzana wuwo gatosinika binnyo gwe mbadde nkugamba Ibane ekiko nawo mbuzabuzo ninge yazimu ne atyo nyiga bonkwata wano bonyiga kati mbadde nga nti bamalaya abo bayina ekinjawulo kye basuubira mu Bajjo ne kati Bajjo yinza mufuna mu kyanjawulo tewali okwana Bajjo banga akwanye Kasuufu kasiyogera amasigenda kutuuka yeeyo kasa yakanuza ebiso boti ngaloza ngenda kuteekya amagwe byama byona bigumira era siri yogerayo kyama kyo nakimu nakoma ku kimu kyokka yasamira muri ekyase mudondole omutono kyo kye nakomako songeranga ko kirala kati mbadde nkugamba Kasuufu papa kambale point buli yogera kantu ka katono ng'anyiiga kyekoode bwe neeyogerako ebyange ng'aseesaamu tewali buzibu kangu kugireyo wano tosobola Kasuufu bwoba osukka nnasu eno mukama Bajjo ngenda kuwa milioni 10 Kasuufu bwoba owera bwoti tugende mu motoka omusajja bamulabira ku ngalo mujje mulabe engalo zaffe ani amanyi okukebera producer jangu tulaga abantu engalo Kasuufu ndako tulaga abantu engalo omusajja bamupimira ku ngalo kola engalo bampimira ku ngalo leeta tulaga engalo